Omusiime tufulume bannange bangana baba ekitalo okusemba bifaananyi biba bya wansi tugende wansi era tukiira wansi omukulu twasooka tugye mwanda kitangazi nga tetunagenda mu mawulire kale ndi ne Pallaso Omusiime simanyi Pallaso bwawulira naye nza observation yange ensoose Pallaso n'okuyimba kukulamiza and I think it is understandable soka ombulize kuba kulaba bannange abandaba mwenna nsanyusa obbabuuzaako muli muti eyo mwenna abatuwagira abaagala Pallaso njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi June nga 9 tugenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval nga tujaguza omuziki gwa Pallaso mu Love Fest gye natumye Love Fest kubanga omukwano gwammwe gwe guntuusizza wano wentuuse era nga mbayita mujje mu bungi munda gw'omukwano kwolwo olunaku lwe lunaku lwange 9 June Lugogo Cricket Oval Pallaso Love Fest. nze nkola Mengo naye lunaku ne lumala lukya lumu bwe luti oba akubiddaani amugambe Saimo yajjeko wano mu lubiri siddamu kubuuza siddamu kuba ne tubadde awo nagamba bwe mbeera mu dduyiro nina obuyimba bwe mpuliriza omuyimbi oyo bamuyise n'omuyita fasoboka tuddeyo wali emabega how did it feel ofunye essimu nga bagamba Kabaka yennyini omanyi protocol nyingi asobola okubeera mukama waffe Katikkiro ebisobola okubeera olukiiko olutegesi naye Kabaka yennyini antumye nkugambe era nga sinnayogera ku ekyo njagala okusooka okwozaayoza Kabaka Ronald Mwenda Mutebibeene olw'okuweza emyaka 68 egy'okuyigiriza egy'okukulembera obulungi egy'okusembeza egy'okukunga egy'okutulera kugamba egy'okuvumbula tuli beesiimu nnyo okuba ku mulembe gwo n'okujaguliza awamu naawe taata era tukuyozaayoza nga tukwagaliza obuwangaazi ku Namulondo yaffe n'ekitiibwa kidde eri Mukama n'eri Obuganda. Akaseera ako nadde mwangi bankubidde ejjo ekiro ssaawa nga 4 ez'ekiro ne baŋŋamba omulangira Jonjo akunoonya omulangira olw'omumanyi omulangira mumanyi nga bwe twesanga tutera okwegwako mu makubo gye tuyita naye nga tubadde tetunyumyangako nnyo ne kugamba nga omanyi ekitiibwa era ekyomulangira ne ŋŋamba ensonga erina okuba nkulu ne bampa essimu ye ne mukubira n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba kitaffe anyumirwa nnyo ennyimba zo era alina oluyimba olumulwasoose mubuuza kitaffaani taata we mumanyi taata waffe mumanyi taata kati omulangira bagamba taata wo obamutegedde naŋŋamba era asiimye obeewo ku mazaalibwa guno omukolo gwa njawulo si gye gino egya bulijjo guno asiimye gwe mu ngeri ey'enjawulo n'endowooza byakusaaga netegekaawo kugamba wakubidde mukyala Mayanja gwasose okubira nadde mu shock by the way abateesiteesaawo ne bambuuza kakati kiri ogenda kola otya nembaganze bene bw'aba asiimye saagala kuwulira yadde ne ku kigambo kyonna siina kye neetaaga mumbuulire wa ssaawa mmeka ne baŋŋamba ssaawa n'obudde bwa sound check mune tubadde tuli awo ku makya nenzija nentandika okulaba enteekateeka ngenza okulaba bandi eyimba ngenza okulaba basala keeke ne bampita abakulu ne baŋayimirira wano omusajja omu omukulu kitta abadde emyaka gya taata wange akubye mu ngalo nantunula mu maaso nanga muzukulu gwe omukisa goze nagwo togumanyi ne mugala guli nanga abeene agambye ayagala kweyitira asiimye bulijjo tubayiba MC yayita nze kino ekitiibwa ekintuuseeko kidde eri Mukama kidde eri famire yange Pallaso Nteesa todda mu kubuuza kwegamba ntandike kubuulira bubuulizi nankuba Akaama kankubye agambye atya Akaama kaffe kakuva ku birthday Akaama kaffe kisanze ataakitenga
ndi musanyufu ate kituguddeko nga mwe tugenda cricket over ekitiibwa kyampadde kwegamba nekyampeesezza byonna binsuseeko sikirootangako naye nga nali nkyagala nga nkyegomba tokiraba kiyinza okujja amangu ng'omusajja omuganda ng'omusajja omunayuganda neyanziza nnyo abakulu b'emmengo neyanziza nnyo katikkiro abalangira n'abambejja mwenna abakulu abaganda n'obuganda mwenna bayisa abasajja kayo Kabaka wa Buganda makulu nyondo mukama akuwangaze twagala nnyo. In line with that oli muyimbi ensigo eweyinga nga bweyagala currently olina oluyimba oluyimbwa almost lunaku kubanga buli lunaku abaawo eyazaalibwa ekyokubiri tubadde tuli awo wetuba tugenze ku minzaani nga ensimu naye yeyina minzaani zaayo yeeroza erina abalina okukola kyosiimibwa Kamilioni mu gayimba ga shida za dunia yagamba tupanga nga ne Katonda apanga Pallaso omuntu ali yakulaba ng'omuntu abadde apanga nga waliwo abaagala abalinnya mu byopanga bigambo kibiyinza okusibirira omuntu eyo current nga Pallaso yakamala okusisinkana Kabaka nga mukutte mu ngalo Kabaka yamweyaniririza yennyini bannange baganda bange temuggwanga mu maanyi baganda bange mwenna kisoboka ate bw'oyambuka nga waggulu mu bbanga otuukeyo nolowooza nti oli wa muwendo nnyo oli wa njawulo nnyo ku balala kubeera osobola Katonda akuwanisa asobola okuwanulayo n'akukuba wansi ng'osoosezaawo feesi yo nga bwe yawanuka Farawo we Egypt mu bbanga n'amala n'akozesa omuddu eyajjira mu kisero n'amuwanula mu kitiibwa kye kyobwa Farawo mulekeraawo okunyooma bannammwe emirimu muyigenga okwogera ebigambo byemusobola okuyimirirako ng'ekigambo osobola okyogera ng'okikakasa kulwakiri bulungi bwa music wa Uganda tugende mu maaso mbayozayoza mwenna abawanguzi era nga mbakunga mujje ennaku z'omwezi nga June 9 mumpagire Gogo Cricket Off oluvannyuma lwa Kabaka okusima okyalina omulala omuntu gw'onyiigidde mu bulamu bw'ensi eno no sirina muntu gwe nnabadde nnyiigidde era wazira nkuutira abo bonna abalina ekyokuŋŋamba nga kiyinza okuba kindabisa naddala eri brandi yange bankubira essimu oba bajje emakindika ofiisi bwe tuli tuggulawo buli lunaku okuva ku saa 2 paka saa 11 ez'olweggulo nga tulinze ensonga ng'ezo ezammwe muzireete ku mmeeza ensonga zammwe bazibaleetere era tubaagaliza buwanguzi naye ensonga muzireetenga ku mmeeza mukole nga muzeyi Message Papa Semakula baba alina ensonga kubira era muzeyi Papa Message webale kubeera musajja wa Kabaka webale butayanjaliranga nsonga mu bantu webale kubeera musajja wa kitiibwa era bannange muzeyi alina launch ye May ku Serena nga 19 bannange tugende tumuwagire tubeereyo ffenna mu bungi teri bigambo birala byenyinza mwongerera ate kati abannyonnyola eki muzeeyi Mayanja n'omukyala baategedde ku kigudde mu maka gaabwe wani mama katwetaagamu muyisaamu eggaali atubulide ate lunaamala gaggwa lwaleero basanyufu maama ngambye TV agikubye kiss ng'olwo ki nga kimususeeko angambye gwowulire otya nange wano nkankana agwakwita payasi ng'alaba payasi we wano owulira otya kuba nange wano nkankana nzaali ekawe nkankanidde olwo gwali awo mu kidaala nemugamba maama munnange nkuteko mu ngalo z'abeene omukisa ngulina naŋŋamba tonaaba mu ngalo oyita buyisa ojje paka wano nemugamba ba BBS tebankyawe nasooke mbabuuzeeko naŋŋamba kaale era nansanyukirako bambi ne muzeeyi Mayanja era ekitiibwa kidde eri bakadde bange ne Mukama Katonda ne famire yange yonna baganda bange bonna abayimbi Jose Chameleon Wizo Manizo Radio AK47 RIP my generals but yes we're still out here and we're representing and it's glad to know our works are being appreciated. Yes ngotumaliriza eno debate ebaddewo etambudde musical families kino kitegeeza ki eri Mayanja family nga tukyali mu kugattagatta family ezikyasinza okutugattako mu ndongo y'eggwanga bannange nze obubaka bwempa ngokiwanga Mayanja kati nga Mayanja obubaka bwempa abawagizi bammwe abawagizi baffe
debate y'okukayana onaasinga mugijjewo. Debate eyo engeri y'okugiyolesa eryemu esinga obwangu. Genda ku YouTube, genda ku YouTube y'omuyimbi gw'ogamba nti yasinga osubscribing. Genda ku Spotify enkayana. Oluvannyuma ne bivaayo ng'ate abayimbi bammwe temubawagira bulungi. Kugamba nammwe mwennyini kibawa okuswala, muwagire ebintu by'ewaka, muwagire abayimbi mubagoberere ku social medias, mubawe obuwagizi bwammwe bonna. Olaba kati Ssaabasajja ku mulembe guno Katikkiro ayogedde ekintu kimu, ayogedde n'agamba ng'amaze okwanjula abakulu bonna abali mu kidaala, ayanjudde abavubuka ab'amaanyi abali mu kidaala, tamenye manyi. Ne kyuse ne ntunuulira muvubuka munnange, mbadde ntudde ne Ibrahim K. Ne twetunuulira nga ffenna tulinga agamba oba agamba nze oba agamba gwe. Kugamba atuwadde ekyokuyiga nti omulembe omutebi gusibidde nnyo empagi zaagwo mu bavubuka, gubasembezza nnyo. Leero waliwo omutaka omukulu gwe nayogedde naye ku ssimu abamu ku balayinize program eno, omukulu Mpanga. Obwedda mpulira ekitiibwa kye kintiisiza nnyo mutukako nga naye muvubuka munnange. Ng'obedda ku ssimu ow'ekitiibwa Mpanga, bwe ndowooza ndaba oba omuzeeya ayambadde n'olubugaali eyo mu Bulange eyo mu ofiisi esembayo obunene ankubira, naye kugamba kinewunyisiza okusanga nga muvubuka munnange. Kugamba ekitiibwa ekyo kidde eri omulembe omutebi. Weebale nnyo Ayi Ssaabasajja okusembeza abavubuka. Era naffe abavubuka tetujja kuswaza, tetujja kulekerawo okuyigiriza nakubeera kifaananyi kirungi eri bavubuka bannaffe nga bwe tunaasobola n'okudduukirira mwenna guno omulembe mulungi gye tuli nga Mayanja family. Tusiimye kuba gwe mulembe gwaffe, abaagala okuwagira abayimbi batuuke ku ezo level n'okusingawo, muyite mu ebyo kuba ebyo bye bimpushiza okuntuusa wendi. Omukwano gwammwe gwe gumpanise okuntuusa ne mu Bwakabaka, kiraba kuntuusa ne Bulange, sisobola tuukayo bwomu. Omutanda yagambye nti endongo yange agirina matu agiteekamu headset ng'akola doiro. Ekintu ekyo kinene, tagiwulira ku radio wabula ye yennyini yasiima endongo yange. Kugamba endongo gy'owuliriza ng'okola doiro weekolera selection. Weebale nnyo. Kugamba kyembagamba nti kisoboka singa tunaakolera wamu. Mulaba Mayanja family tukoledde wamu. Pallaso okufuuka ow'akabi yayita mu Wizo, Wizo okufuuka ow'akabi yayita mu Chameleone. Kati kugamba bw'ogenda obitunuulira byonna, nze ngamba bannange tukolere wamu, tulekeraawo okwetemerako ettaka, space ffenna etumala, ate twettanire nnyo okwejjayo nnyo ku guno omulembe, kubanga n'abakulembeze baffe babawadde kyakuyigako ki nti baaniriza emiti emito, baagala abavubuka, basiima emirimu gyaffe. Ekifaananyi ekyo naffe tukitwale mu maaso, tusiige ekifaananyi kyekimu ekyo, kubanga omutanda atulaze nti kimuwa essanyu, ate naffe abaagala omusanyusa kati ekyokukola tukitegedde. Era nkubiriza mwenna abakulu abali eyo mu ofiisi, abalina amaanyi ag'enjawulo, abalina obusobozi obw'enjawulo, okuvaayo yonna gye muli, mutalabe nga mutuusa emikono gyammwe egy'amaanyi, egirina ssente, egirina obusobozi ku miti emito, mugigulirewo enzigi, mugyanirize bwe tuba nga tugenda kugoberera ekifaananyi Kabaka waffe kyatusiigidde olwaleero. Kale katumaliza, olina ekibuzo? Uncle Pallaso, abayimbi abasinga abo basinkana omutanda abawa ekitiibwa ekyassa, nawe bassa onaabulya. Ekitiibwa kyange akimpeeredde Mukama. Singa abadde ayagala kyalukale yandikikoze, naye yagamba kibe kyama kyaffe okuva ku birthday. So this is our Kamukubye Akaama. Nampa ekitiibwa kyange Mukama. Ye bw'ali bwasiimye olunaku lumu nga bwasiimye olwaleero, alivaayo n'akyanjula eri abantu, naye andaze nti kyama kyaffe kuba kiŋŋambye Mukama. Nubani ayinza okutugiramu Kamukubye Akaama? Kamukubye mwana kibono ayinza okutugiramu Kamukubye Akaama? Kamukubye mimi tumuyingula. Kamukubye waliwo ejjinja erikongeddwako kuba kino kitiibwa kya njawulo. Mubadde waliwo abayimba abakweregamu, bakyalina kye bagamba?
No, nze kyengamba abayimbi buli omu atambule lugendo lwe. Buli omu Katonda ensi eno yagidesigninga nga ekisaawe kwe tuddukira emisinde. Buli omu alina akalayini ke mwakola ki mwaddukira. So siina nti oba ki oba kinze, it's my own competition is me today versus me yesterday. So tekirina kyekinzijjako nga ne munnange waali naye ne munnange njagala abeewo naye akkirize nange nkole ki nti nange wendi akalayini kange oleme kagendamu ng'odduka. So that's all nze ekyenjagala. As you know, Pallaso is a brand. Ate kati ekitiibwa ekinyongeddwako kintadde mu position kugamba efuuse ekyokulabirwako. Ate kati nze nina okupreachinga muyimbe nga bali ba Pallaso kakati n'olw'ensonga tolimbye muyimbe nga bali ba Pallaso kutamala kubanga ba Pallaso. So munnange so kyengezaako okugamba si kyekyo mwenna mbakunga buli omu okole ku lugendo lwo ofe kubikwatako olabe nga bizinensi egenda mu maaso bulungi nga tonyigiriza ndala kuwaffe nga tujjawo. Tweyanze gwannaye.